Mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana kubadde ku ttaka ettukubiira Kananulanda, Omusumba Aloysius Bugingo asabye abazadde okwongera okubuulirira abaana baabwe kubanga guno gwe mulimu omukulu ogwabaweebwa Katonda. Agamba nti bazadde bangi bali mu kukaaba olw'abaana okusiiwuka empisa naye ng'ate guno omusango gwabwe ng'abazadde olw'obutatuukiriza buvunaanyizibwa Katonda bwe yabakwasa. Ng'Omusumba Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministries International akyali ku njiri ey'okukola emirimu egiwesa Katonda ekitiibwa olwalira ategeezezza abazadde nti okubuulirira abaana baabwe mulimu gwabwe ogwabaweebwa Katonda. Bamaama lwaki temwogera n'abaana? Omwana olutuuka okugenda mu nsonga mubuulire byonna. Bataata mwogere n'abalenzi oba mubagatte mwogere nabo. You lost your responsibilities. Omwana agenda neyeetega n'afuna olubuto tatya Katonda tamanyi na biddirira. Obwenzi bw'okugenda ku basajja nga kaana ka P4 P6 P7 senior 1 2 3 4 anona ki? Omusumba Bugingo agamba nti buli mulimu gwonna omuntu gwakola gwamuweebwa omutonzi n'olwekyo buvunaanyizibwa bw'abazadde okuzza empisa mu baana. Kati mu butatya Mukama abaana bawakankula embuto mu ngeri etiisa. Era buli muzadde alajana bagulewo amasomero. Abaana bali mu kwonooneka, banywa enjaga, banywa omwenge, abaana bafunye embuto. Ekyo kitegeeza nti eggwanga lyaffe ligenda livaamu obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza abaana ekkubo lye bateekwa okutambuliramu. Munabudde Bugingo ategeezezza nti abazadde bangi bali mu kukaaba olw'abaana okusiiwuuka empisa n'okufuna embuto ate ng'omusango gw'abazadde obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Proverbs 22:6 manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Okubuulirirwa n'okulaga abaana Katonda kubaleetera self control. N'atya waakiri Katonda n'amanya nti wano wendi tewali maama tewali taata naye waliwo Katonda. Sijja kujjamu kapale. Ategeezezza nti COVID-19 yawadde essomo buli muntu okwekuba mu mutima n'okukola ebyo Katonda bye yamutuma, era buli akola obubi wakwanukula mu maaso ga Katonda. Buli kyokola okola mulimu ogwa Katonda. Na buli vulugu ne volongoto ogwokola mu kyonna kyonna kyokola oli mwanukulira mu maaso ga Mukama. Oba oli DJ wegendereza oba DJ bwo okuba nnyimba kikaaki. Tobeera ku pampu y'amafuta n'okuba empewo, kubanga abantu b'okola obubi oyinza obutaddamu kubalaba naye ekibi ky'osigala nakyo. Ne leero awadde ensonga 3 omuntu ze yeetaaga okukola emirimu obulungi okutuukiriza Katonda ky'ayagala. Kubadde ng'olina amagezi era ng'olina n'amaanyi gakyaliwo, naye bw'olaakinga integrity bino ebibiri biba tebirina mugaso. Era abo boolaba abalina amaanyi okubba abalala, boolaba abalina amagezi okubba n'omugezi, balina amagezi n'amaanyi naye babulwako integrity ekyekibafuula abafere, whether they are pastors, whether they are common men. Alabudde abali mu gavumenti, abali enguzi ne bannayuganda abalala bonna abakola emirimu kanaggweramu eyo nti bakukyanukula mu maaso g'omutonzi. Muzeeyi yeetaaga asala amagezi kubanga twonaaduulira abantu nti amasomero bagatunde nga tabalaze na baani abanaagagula. Sirowooza nti yayitamu bulungi okuva wansi. Abo wansi balaga present indicator tono titumwagala takyalina mugaso. Mu myaka 2 abantu gye bamaze nga tebakola. Bw'ogamba abantu batunda amasomero ge basasula amabanja ani muguzi? Yabadde abeera mu nsi ki ebadde mu ssente agula amasomero ga banne. You are a brand. Be very careful. Kubanga osobola okukola statement n'abaana bo ne bafuukira statement, ne bazzukulu bo ne bafuukira statement. Buli muntu ng'alabanga abeewaabwe bonna abafaanagananga ggwe. Byetumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.